oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Wandiza nnyo okukozi ku BOCAT TV. Wala kula mpozi nga ate tulaba wala kula mpozi nga ate tugoberera. Nze SULA SSENYONGA ate mpozi okubira nga nkutuusaako amawulire olunaku olwaleero. A very beautiful Monday. Mukulikeeyo mu weekend ennungi bw'eti ebadde mpanvu. Mukulikeeyo mu lockdown. Mukulikeeyo mu mbeera yonna yonna gye mubaddemu mbakulisaayo. Abazze ku mirimu tubagamba mweyise bulungi, ate namwe abakwasisa amateeka namwe mbeere nga mpozi mweyisa bulungi nnyo. Mbasaba okwongera okusubscribinga ku BOCAT TV abatannaba kusubscribinga, ate mpozi n'okusubscribinga ku channel yaffe empya eya album performers, ate mpozi eriko omuzannyo gwe bayise ekitawuluzi, ate ne mbasaba okuwagira ate mpozi omukyala amanyiddwa nga Lana Sophie asobole okubeera mpozi nga ate naye avaayo muyimbi channel y'ennungi nnyo, eriko ebitontome, eriko ennyimba, eriko mpozi ate ne love tips. Mujja beera mpozi nga ate muzifuna bulungi nnyo. Mbakubiriza mmwe abaagala okubeera mpozi nga ate mulya embuzi empoomu ngeri around nga oliwo ebitundu around Kampala, bwe tosobola kujja bwayise waneeno ku Kabuzi restaurant basobola okugikutuusaako wonna woobeera oli kasitobera ng'oli around Kampala. Embuzi gy'osobola okulya ey'omulembe eri ku Kabuzi restaurant, basangibwa bwayise Nabweru Road. Waliwo paka empya ku Kas Club awo. Abamanyi yali Kas Club kati bakolamu paka empya eya taxi omubeerezi tikkakabwe Nabweru kazo. Awo ogenda okusanga embuzi ey'omulembe, embuzi enjokye, embuzi eri steamed, embuzi ensiike, ate ekyenda ekiwoomu kwegamba kuteerako akantu naye n'okawulira mu butuufu nga ne weesolobeza. Njagala okubuuza ku abawagizi bange mwenna abangoberera, tuyina tempozi Shirat Love ogamba otya, Shira ogamba otya, ate Imenansi Habibu Nsereko, Amos Mukisa, nembuuza ku Maria Babu, Anita ogamba otya, Shira nkubuuzizaako nawe, Zimbe Peter ogamba otya, ate mpozi nembuuza ku Cairo Israel ogamba otya, Nabu Kenya Maureen ogamba otya, Sitathi ogamba otya, Igodi Papa Godi ogamba otya South Africa ng'ombuzeeko. Robbie Sport naye nkwagala nnyo. Robbie Sport naye muyime ogende bambi muwagire, alina channel ye yatandise empya, osobola ogenda no subscribinga n'omuwaka thumbs up bwambi bw'abataddeyo akayimba ke. Olunaku olwaleero nno tulina stories za mirundi ebiri. Amakya g'olwaleero poliisi Ekede Kugobagana Naba taxi, badriver ba taxi nga babagaana okuyingira mu paka enkadde. Jukira gye buvuddeko awo, paka enkadde ebadde eri mu kuddaabirizibwa ng'eri mu kuzimbibwa. Naye bwe tugendedde mu lockdown nga yaggwa dda. Ne tetumanyi abagenda ogikoleramu bagenda beera na bukwakulizo ki. Ebiragiro birina kuva wa City Council, KCCA, kubanga yandolinga issue eno. Then tebawadde ensonga lwaki babagaana okuyingira mu taxi park eyo. Tetumanyi lwaki. Ne tujja kubeera nga tubawa amawulire lwaki bagaaniddwa okubeera nga bayingira mu paaka eno. Naye nga gwe kyobamanya nti abataxi babadde bazzeemu okukola olwaleero okusinziira ku biragiro bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yabagamba batandike Mande okukola. Oluyingire bati park, poliisi neeyiibwa, emmotoka by'amagye byonna ne biyiibwa, ne bagamba mugifulume. Kati babeerawo okusuka omuguwa okwegoba tujja kufuluma, tetujja kufuluma. Mujja yiyingira embeera bwetyo bwebadde mu kibuga Kampala. Si bokka, President Museveni yagamba ekikuubo kiddemu kikole, naye nga bakola nga baholoseero bokka. Wabula nze nabagamba nti tebagenda kutandikirawo lwa nsonga. By the time we yabateera bakole ng'ekikuubo bakatandika okukiyima, bagenda kukola oluguudo lwamu omwo oluva eno wansi ku Katonga ne lwambuka ne luviiramu eri ku Kotoriyo. Oluguudo bali mu kulukola. Ne mbagamba tebasobola kutandikirawo oluguudo, baba inconvenience ng'emirimu. Era bwe kibadde kati okusinziira ku bw'obuyinza
bagamba nti basuubira okubeera nga oluguudo olubagenda dumaliza mu nnaku 5 of which kyendowooza nti kifuna kyo tekisoboka kola asawo tosobola kubeera nga wakamuyiwa within 5 days omuyiseeko heavy trucks kuba emmotoka eziringira Kikuubo ziba zitisse nnyo nga zizitowa kitegeeza okukola sitagenda kuwangaala agenda abeera nga abawalaba oluguudo lwali ebweyogere bwe wali wagaana okutereera Jinja Road oyo enguudo zaako zaagaana okutereera because heavy trucks ziyitako nga kolansi akyali mubisi nfuna bulungi nnyo si wokka nansooke nkuwa eddoboozi lino otegere bano bagamba batya era basuubira kumaliriza mu bbanga ki When I go to assess Ekede by Ekede, in shop capacity in a 50%. But you saw him go, we know about Buteo, by no way observing all the SOPs. Kikyagadwa, there are a lot of things that actually also need to be done. You call them for living a program, not that time. By then, because by Friday, we know about the report regarding which Ekede are complying with the conditions set by the president and which ones are not. Now, those that are compliant will be allowed to open. When you say that you go to it, or something sewage water, you want for the KF. And I believe you know the corrective. It's what it is. Because of that, we took it Abanja over following our guidelines. Transmission SSENYONGA tujja kuddamu mu mukago kati okusinziira ku b'obuyinza rather abakasiita bano nga mpozi kikibiina ekikumaakuma abasuubuzi ekigatta abasuubuzi mu kibuga Kampala bagamba nno wandibaawo ensonga endala nga si eno bagamba wandibaawo ensonga endala nga si eno nejjukira pulezidenti yagambye nti ekikubo kirina kusigala nga kya holoseero bano abadde batundira ku mbalaza abalina bulookapu obwakokebwako obukookebwa bati bonna baabugjeeko bw'oba obadde olina emmaali yo nga wagisibira kabalaza kapuuti kalookapuko bwe kaba kabaddemu emmaali nga tewasobola gijjamu kapuuti bali mu kukola luguudo katufune Isa Sekito owakasiita era ne lwaleero tuddayo mu lukiiko naye ekizibu we kiri nze ku lwange ndaba nti kiri mu kugezaako okugolola sobi eziri structure tukwata ku by'ebizimbe n'ebinzimbwa gye byazimbwamu n'ebyakyusibwa ku original design za plan si kyangu nnyo kamero ziteekawo kukulyetinga buduuka buno bubadde ku street obukubako kakati ebyo kesisi ebadde ebiraba omulundi guli twakikolako obuzibu obuli mu Uganda abakulembeze baali balala ne bano balala okuva ku RCC minisita wa n'abalala bonna kati bapya kuddamu bigambo bye bimu nga byofa abantu balala kakati baba tebatereeza baggulawo batya nga bw'omanyi obulamu bwakweyiya abo basuubuza bane ntubawulidde kati ate abatembeeyi bo bagambye nti nga tukyaliwa neno kasooke tukuye State Council sumagiza esooke tulekeyo zino ennaku tukole jjukira abatembeeyi bonna n'abakolera mu mbalaza abakolera mu bulookapu abo bonna pulezidenti yagambye tebadda mu kibuga Kampala ekikuubo kirina kubeeramu bakolawo oluseero bokka abonfuna abakolawo oluseero bokka be balina okubeera nga babeera mu kikuubo ekyo abonfuna so kakati wana akantu wekali abatembeeyi badde bamaze ebbanga tebakola abadde bakola badde bakola mu bukyamu bagiteekayo emmaali ne bagigoba ne bagiteekayo emmaali ne bagigoba kati bagamba twagala okukola State Council bagamba temujja kukola ebiragiro bya KCCA tebibakiza ku nguudo first of all then ebiragiro ebikwatagana ne president byagambye nabyo byennyini bakola ki buba mukontana nabyo naye bo bagamba tujja gikoleramu badde muwulire ennaku ezo abatembeeyi nga badduka emisinde ne bagenda mu myala nga babagoba bonfuna ne bagenda mu myala nga babagoba ekisinza okunkwatako ennyo omwezi ogw'omusanvu gonna bambi tebagukoze kubanga gubadde gwa lockdown ab'amaduuka bentegeeza naye Ekede zonna eza Drake bakedde nga ziriko siiru lwaki Drake ayagala mwezi gwa July simanyi government bwe bange locking down efa ku bantu bano balandi road baleme kuchunya bapangisa oba nze naawe kuba kati abapangisa bagamba Ekede zonna eza Drake
tokkirizibwa kugiyingiramu nga tosasudde mwezi gwa July. Beebuuza tugukoleddewo mwezi gwa July nga tubadde waka mu lockdown. Kino nno government erina kiyingiramu. Muli mu bintu bya ttaka, abantu balwana mu kibuga Kampala bagenda kwekyanga batuke n'okwokya ekibuga. Oli asobola okukola ettima n'agamba naye ne Ekede embonyabonya lwaki sigikumako omuliro. Size zitalina kamera. Bivola president yagambye muteeke ku kamera. Kubanga omuntu abeera yekyaye abadde waka atazza akole akasente akagenda okusasula sente za rent ate omugaana okuyingira kubanga okyagala omwezi gwo guli omukadde agukoleddewa. Katufuna abasuubuzi bano takola naye enkola ya Drake bwetyo yayagala mwezi gwe tomubuulira oba obadde tokola ate mweziri mu dduuka badde nzize ndaba embeera kyerimu tulyoke tukole ki tumanye omukulembeze bwe yabadde ayogera lenti ku bantu teyabyogeddeko tebatugulidde baagala ssente za renti ez'ogw'omusanvu ate nga ssente ziriwo kale tubadde tusaba batuweeyo at least weeks 2 tuyingire munda nga bwetudoonya ssente tujja kubasasula kubadde tusobola kudduka mpanga ffenna tubadde waka nga tunoonya kawunga kakulya tebaatuwa mmere tukyalinze eki nanyini wekizimba tugambe kiki ekiddako tebanatugulira bagambye batya tunasooka kusasula landlodi wabagambye ani landlodi Drake Lubega bagala receipts za July nga ziweddeyo olugambe tetuggulawo ate ekinewunyisa ku lwomukaaga twakola ne sante naye ate balugambe tetuggulawo bwewaliwo ensonga zaabwe balina kumala Ekede simala ku approvinga biki embeera yaffe tutomedde butomezi tukwedde neteeka mu transport waffe ne tujja tusanze abantu batukkiriza kuggula ate nga pulezidenti yatukkiriza okuggulawo twaggulawo ku lwomukaaga nekusa naye tukedde ku mande tadde mu transport waffe babuna obunaku sente zibadde zirabikalabika nga tunoonyanoonya ku bule tusasule bakama baffe naye obudde buno ntulinga abali mu muggalo teboogera nsonga tebakkiriza kuggulawo era nga olaba wano ku mukwana Ekede ate bweddako ku batembeeyi nabo bakomyewo mu bungi naddala ku luuyi olwa wansi nga ku mwala gw'e Nakivubo mpulira bulungi lwakuba akomyewo nkole naye nga sirina ssente amazenya kwana mubiri ng'oli waka nga ndi waka ati siteeka ntulo gitya atembeeyi yatugamba tugitya naye tutaddewo tusooke tweyiyeemu nga tuvaawo abaguzi badde babulamu 5 oyimba babunoonya dda nyimba butambaala babunoonya dda ate kati bayala tulina obbambaza sire kanso olwamaani naffe tukyabalwazamu tulabe olamaani tebakeera naye naffe tuli mu bweraliikirivu essaawa yonna bagenda tugwamu essaawa yonna naye era tetuna kyakukola tebalina ssente abantu baavu bandi bakatubutunde ate 3 ate obwe5 tubusaze kuva ku 10 kati nze obulamu bwensinza okulaba okusinga okusanyukamukko kuba kati ndaba abantu bazze nsobola okutandika okuteteekanyamuko omumpolampola. What if you come to the Yeah, I was at campus. And then what happened? Of course, when the lockdown came and I'm seeing no hope of school, that's why I was like, why should I just sit at home? I've just started today. You left campus, you're now on the streets. Of course, you're bending. Of course, you just have to be focused. Now who gave you this capital? Just my savings. Ate okuddako bavuzi ba taxi, police eyungudde abawanvu n'abampi okulira kabangalizaayo wamu n'ebimotoka bya tear gas okukugira abo abadde balina essuubi okuyingira paaka eno era nga abavuzi ba taxi nabo boogedde embeera gye balimu n'okutuukira mu byokwerinda bwe biti. Ekede kujja kukola naye tuse nawo ne tulaba abantu mbeera mbi nnyo. Lwaki mbi? Babagulidde. Batugulidde naye betuvuga tebabagulidde. Ekede nzigale. Kiki ekikulese okujja waka? Ebuzaabuza kwemalako ebirowoozo na stress. Kati paaka yiyo nayo bayo. Batugobye tebatwagala mu paaka yaabwe. Anye badde abagaye tugenda mu paaka. Abakafu batugenda kugira paaka ne baluka tugende mu paaka. Ne tukutaya amagye gazire nga tugobamu. Era mudondera mukama y'amaanyi. Tuli mukola. Nga munyumya? Tetunyumya bwe tukole emirimu gyaffe. Kasobola muyita bantu okukazaawa. Jinja iganga. Wakafuna ndeka mu taxi. Mwaka 8 zigenze. Iganga jinja zigenze. Natusedda saa 12 ekitundu. Owulidde otya okubanga okomyewo? Essanyu ly'amaanyi nnyo okubanga ngenda kuddayo n'akantu. Wakakolayo emeka okuva ku makya? Nakafuna nusu 7. Tunywa omusaabaze ne mujjali mu kkoona olina ow'ennanyinimu kanampa 5 omulala nampa 2. Paaka yennyini bagituganye okugiyingiramu kati embeera eriwo tukyali wano tuli ani bagambye nti omudda mugenda mu paaka? ate era tubadde tusuubira olw'ensonga twaleka bakyagiddaabiriza era tubadde tubayo tukomawo tujja ssanga eteredde bulungi. Eyo yembeera gye tulimu wano mu kibuga Kampala. Sijja kubeera mpozi nga tensukkawo wano eno mbakubiriza okusubscribinga ku BOCAT TV
mbakubiriza okusubscribinga ku channel ya Lana Sophie, mbakubiriza okugenda ku kabuzi muli embuzi mu kyomo buli kimu kyayagala ogansiike osobola okubeera mpozi ngate ofuna ekyakabi. Osobola okuba ku noti 7546873435 okwefunira embuzi empoomu. Noti 7546873435 oba 0752 688 osobola okubeera nga mpozi ofuna embuzi empoomu. Nawe aliyo mu diaspora osobola okudda n'ogamba naye kati ndiddewa ku mbuzi. Ovudde ku kyeyo kyo. Muvudde ku bye byammwe eyo leka kusende kubeera nga ate tosobola ziryako gwe nga ggwe. Sijja kubeera mpozi nga tesukwana eno mere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV.